sebonze ne katonda tulina njawulo wakyusiza amanya ebitasi kikulu nakyusiza amanya gange kati saawa zino nze Mukasa Alphonse Andrew sikyali Mukasa Alphonse nayongeddeko ya Andrew ngali Alphonse linso azali abakadde nnyo simanyi abazadde bano batumba abaana amanya kati gwe muno n'omuyita Alphonse olulyo badde Mukasa Alphonse Mukasa ngali mpisa bubi Papa nagenze mukoti lenyongerako ya Andrew Mukasa Andrew Alphonse wachosoya kulijja konti bali ntuma ne simanyi babala banga sana kuba mukadde kadde obembera zange za kikadde nange ebitabo bikukozesezza bintu bannaye twakulabye wiki eyo ngo oli mbibuzo kyovuba ddobuze ne bagamba wano banja Abitex yajja nagamba nti Bajjo bayagala batayagala tajja kuyita kati Abitex na yachi manyi ajja gwe emirundi ejuwera nze nasoma senior 6 nenjiyita nesoma senior 4 nenjiyita nempita P7 ngamba oti sijja kuyita kati go ngambo tya sijja kuyita ngoli nakulaga na itada tugende kumula magolo nakadima budde tugina buto kale ntandikidde ku lutalo lwa King Saha ne Chameleone twadogeddeko nalwo tonalwogerako nalogeddeko kusanyuka njagala eno sisanyuka eno beat sanyuka program bagirabye nyo yaganzire mu byogere bye nayogera njagala otutwalekaawo ani aluwangula ani agwa mu lwo olutalo lwa King Saha teruliiwo nze nga Bajjo sirulabawo olutalo lwachana kito lwabwewusa lwabusirusiru era ne promoter agamba nti yavaako obuzibu yavudde n'akiralifying n'agamba Chameleone si yagiya King Saha yali promoter ki kali kamutima kamanager mutima kana akakalobooza akakasajja agambye jangu nego tetuli ayivuga olikodinga bi program byo kadima sebo genda maaso mpuliriza bibi kadima genda maaso muja kukola ne byekiyaye byammwe genda maaso sebo yagambye atamanya kekavuddeko olutalo kakati King Saha mu busungu obungi naddamu Chameleone ng'abeesiga ku bigambo bya kamutima nze mutima mutwala ng'omulalu sometimes nze mutima tasobola kunkola kintu nenyiiga kasajja kampi obusajja obumpi buba buyina ebizibu bingi obusajja obumpi buba n'entondo buba tebwagaliza buba n'olugambo lungi kati King Saha ng'okkiriza otya akantu akampi okukyankalanya n'omusajja eyakuleeta kale kasajja kato katambulira ku ttaka kanonya abanchi ogere ntya tosobola kudira kasajja kampi ne kakutegerera Saha n'okola bulanda bwe tulumba bampi Bajjo naye abampi muterezeemu abampi muterezeemu ko ekyabagana okuwanva Katonda yalina ensonga lwaki yabafuula bampi kakati Saha n'ajjayo obusungu nadda ku bintu bya kasajja akampi akogerera mu ddoboozi kubanga Saha yali mutuufu nali manyi nti Saha bamuwa recording ya Chameleone ninga recording tajina yagenda ku bya manager byakola ki nagato obusungu bakali kaganaga tekategeera aganaga bwakuvuma tekitegeeza nti Chameleone yamutuma kaganaga kabuukira buli muntu aba alina amasanyalaze kasula government Bajjo yavaayo n'alya Bajjo yagwa kabuukira kanoonya mawulire kati Saha out yakozesa mu bwongo nti n'ogatta obusungu bwa kaganaga Chameleone talina magezi gatuma aganaga Chameleone tageya n'abantu zebanga lino Uganda Chameleone tageyanga koche muntu kakati bodiro bogamba mbu yatuma kaganaga kakuvuma aganaga kabiko nange kaganaga kamvuma naye Saha kaddamu kwako kali iga bakita batya mu luzungu kagala nnyo okufuna amawulire ogambe tewali amasanyalaze ko kasakala nti onaina amasanyalaze gwe kabuka kalinga kikenne kaganaga kakati odiro otyo Saha level wanimbamu odiro otyo aganaga ne mutima ne bakozesa ensobi kubanga psychologically kadima Chameleone ye tata wa Saha omuwamu ekitiibwa ekyo nga taata nga muzeeyi we ekyokubiri we yandibadde Saha yandibadde alina konko evidence nti ebintu byagamba Chameleone yabikola ki nze Chameleone mubi tayagaliza takuuma kigambo kye kaganya okula naye ate Chameleone waliwo nange wemuwolerezaamu n'omubi manyize embeera ku mazima nga wano kati ndi ku mazima wano Chameleone teyalina nnyo musango guli awo tosobola gamba mbu yatuma aganaga akuvume nga tokirinaako bwino abantu bangi abambala obukofiira bwa Nuupu ne bawayiriza Kyagulanyi ekituufu otegera bulungi siga Kyagulanyi kyakubiranga muntu yina simu tivuma Bajjo ekivubuka kiveeri ne mentality yakyo nga kigenda kuvuma Bajjo nga kitadde kakofiira kaki kati Chameleone yagudde mu ngatte ezitali ki ezitali zize kubanga logically Saha manya nti oli Chameleone alina tetafali yateeka ku bulamu bwo kituufu nti kiringa taatawo gwampuliza ku beat taatawo n'akera n'akuzaala buzazi ne bw'atakuweerera ekyo kimala osigala omuwa respect ya taata ey'okuzaala obuzaazi ontekedde bulungi ekugamba kale okuwa obuwa emmere okujja mu ddwaliro n'okuzaalisa maama wo olubuto ne process gyakolamu nga yebaka ne maama wo n'akutwala mu ddwaliro ne bakuzaalisa ekyo kimala
tata utakola nsobi no gamba tata olwokuba tiyampira takyali tata Tumubanja bingi. kakati sawa saha yalimbyemu katono naye ate ne Chameleone alina okumanya level ze. Chameleone ave mu level z'obwana obuto ali mwana mutono basaha bamutabanyi wa Chameleone yeta na mwana okula Chameleone namulabe Chameleone ngali stressed. Chameleone yagana okumanya level ye. Chameleone wali si wa ino okubolwa empisa zembi. Chameleone kitufu ayina empisa je embi aganyo okula inspired by Diamond C. Kwa Diamond yali mutoko Chameleone ka Diamond ali international kusinga Chameleone nti buli loli bero muyimbi ku level ya Chameleone nogana okumanya value nogana okumanya kyotegeeza mu nsi ebyo byosanga sawa sino Chameleone yandibadde kya bulambuzi twandibadde twamuteka mu museum nga tulambulako mulambule naye olwekuba nti yalemera muzino engebera za gete nnyo tamanyi maanyi ga Chameleone mu bana abasajja mu music wa Uganda Chameleone is a legend and is a greatest pillar gutwandisomye ne mu syllabus naye osanga alwanidde mu bbala omusanga mu butalo bwa saha ne aganaga n'omusanga akubye wa bode mboko kwa Chameleone yagana okumanya kyali naye nti Chameleone mu bubiibwe bw'owuliza oluyimba katoda nzija mpuliza oluyimba leka bampa to bampa olwa the green daddy olabira nga Chameleone ali creative. He's an artist, he's a legend. Naye aganye okumati ye wa class. Chameleone aganye okwa wa class. Saho kumulumba kuno butewa class. Saho kumulumba. Kati Chameleone yandi badda atavayo ku level y'abajjajja nga yabulira saha. Chameleone alina obuyinza obusanga saha n'amugalamiza n'amukuba kuba kitaawe. Chameleone level ye bebe kulu Bobi Wine. Kati Chameleone bwakola otalo ne Bobi Wine oba ne bebe kulu benkana oba ne ragadi ekitegereka nti bakulu kuki niye omuntu okuli erinya Chameleone nga liri mu drug de mwaganaga ne saha kiba kya buswavu to me as a professor saha ina kuyomba n'aganaga kakati Chameleone wa musajja wa mukulu wa amaanyi Chameleone Kenya bamwagala bamutwala nga African icon ne Chameleone kyali si kyafaanana aina talent aina music ne yagana okwewa ekitibwa ng'omuntu omukulu osobola omusanga kabala wali ka dancers Chameleone sasa n'okumulabako obulayi yandibadde atwala emyaka 10 nga tabeera mu bubaala nga Chameleone okumulabako kya bulambuzi Chameleone yandibadde awandiika butabo yandibadde alina studio ye ng'eri eyo ng'okumutuukako ssebo omala kujjuza apapula girefu Chameleone kwali nga ne baddi bangi babana bwayi nesimanye yamuloga kumusiriwaliza kubana abaana abato otegera bulungi oyo omusajja amanyi music omusajja zeriyo artist oyo omusajja Chameleone kankubulire Chameleone ayazitowa sente okusinga budget ya Uganda gwe Chameleone gwenjogerako tomumanyi Chameleone tali muyimbi yonna ali mu Uganda tabirangako inspired by Jose Chameleone Chameleone mwagale muwalane Chameleone ye muyimbi asinga okukola ebikolobero ku nsi kuno music we n'abibikka Chameleone ye muyimbi akusanga naye baka ku mukazi wo n'omusaasira nogana owuliza olimba n'omugaa kanve ku musajja naye yagana okumanya amaanyi gaago akyetwalira mu level z'abo no bwana buto which is bad. Chameleone ze mutwala nga badidi omusajja wali okubayita Puff Daddy bamusibye Puff Daddy kakati kankuyiriza kangendeko international katono abatuuliza balabe nti I have broad knowledge about music mu America yo walinga yo omusajja bamuyita Tupac Shakur PDD ye Puff Daddy gwe bakutte Notorious B.I.G. ompule byebiseera byabwe 50 Cent Jay-Z Snoop Doggy wabanga wolutalede olwabaganga sita era kigambibwa ntono Puff Daddy gwe bakutte ne basiba mu kkomerero okulya ebisiyaga n'okukabasanya abaana kigambibwa yalagira Orlando okutta ninaawereke gundi yange tukontera mu biki kigambibwa nti Puff Daddy yatatu paako lwa competition yakola ki bwe kigambibwa kubanga Tupac Shakur yayagalwa nnyo Puff Daddy yalina okuteekawo embeera yonna okutta Tupac Shakur kati ndi mukululetinga ku Chameleone ti Chameleone yandibadde alaba ensobi ba Puff Daddy zebakoze eki bano abasajja baatunda emyoyo gyabwe mu nsi tulina side bbiri kati wanayongera kwogera ng'omuntu omukulu tulina side ya sitaani neya Katonda bw'oba oyagala ettutumu eryamangu ng'oyagala obugagga obwamangu saddaaka ojja kubukola ki kigambibwa nti Puff Daddy yatunda omwoyo gwe kubanga bino ebya sitaani gyebiri era gurupu ya Puff Daddy ebiseera ebyo bakola endagaano ne Michael Jackson eyafa era mwana byabalabye ttaano ya Puff Daddy nti ttaano yabadde connectinga mu maka ga Michael Jackson nti sitaani alina akabinja ke waki bayita New World Order okuleeta ensi nga ekola ebikolwa ebyebisiyaga n'ebikolwa ebibi gye bayita New World Order
ompulya bulungi sitaani akozesa abantu balina maloboozi n'abatalenti nti okuviira mu ggulu abamanyi hisitole ya sitaani yali muyimbi w'amaanyi mu ggulu nti okuyimba kuno sitaani akwagala nnyo. That's why bw'osanga aliyo sitanga Chameleone aba n'ebimusumbuwa bibanga bizimu bya kika. Chameleone alina ekyo yekimwambala n'akola ebyekyana ekitono ebyekisiru. Kati nkulaga nti Powerful Daddy bwe baavuddeyo n'atandika Katonda bwe yamuvuddemu ne baleeta obwerere bwe kuki ku social media. Powerful Daddy gwe njogerako, he has a lot of money. Gwe muvubuka mpuliriza ku beat londako wabiri woogwa okufuna sente ez'amangu nga togera zifunyamu mirembe n'okufuna sente empolampola ng'osula njala naye ng'olaba gy'olaga. Kubanga Michael Jackson ye musajja omu ku baali basinga obugagga n'okwagalwa mu nsi yonna. Michael Jackson emmere gye yalya nga baagikeberanga bukebezi. Michael Jackson yegendere nkulaga amaanyi ga Katonda gwe atamanyi maanyi ga Katonda ali ku beat nti emmere gye yalyanga ng'abasawo bamala gyekebejja n'alyoka agirya. Sabuni gwe yanaabanga baasokanga kumukebera. Era kyali Michael Jackson yagamba yagala kuwangala myaka 15. Obuzibu nga buvaawo nga yegendereza nnyo ng'amanyi nti is very great than God. Abasajja baamuyingiza myoyo gye emibi, abasajja baatunda omwoyo gwe ne bamuwa ffeemu ye y'amaanyi, baamulaga nti they control the world, baamulaga they can make you to stay 100 years, baamulaga nti you can bleach your skin and you become a muzungu. Kati gwomuntu yenna ali ku live eno baali ku BTFM ng'obuusabuusa amaanyi ga Katonda embeera ya Powerful Daddy n'Alakeri ne Michael Jackson funamu ekyokuyoma bafunaddamu abangoberera nti gye buva ne gye bulaga Katonda yaba omuwanguzi. Katonda asobola okuwa emyaka 3 nga weeyagala ng'oweba okwata abakazi nga weebaka ku bakazi ng'owangula za awaadi naye nga tosijja makubo matuufu wanudde Katonda n'akola akantu katono bwe kati nekakuswaza nga Powerful Daddy. Kati osobola okugamba nti Powerful Daddy asobola okuva mu kkomera ng'akyali kyekimu? Osobola okugamba nti Alakeri asobola okuva mu kkomera ng'akyali kyekimu? Kati ye Chameleone. Chameleone andabikira okuba ng'ayina ekyo ekyamwambala ekyaba Powerful Daddy kubanga buli muntu kasita obaako munyenye sita kitegeeza munyenye. Chameleone is a sita. Sitaani tasobola kutuula. But you are all sister. As a sister, sibangako sita tunyinga tontisibako bya kisiru. Mbadde ngamba nti sitaani bw'akulaba ng'oyina munyenye eyaka. Ompulira bulungi kye nkugamba. Akuteekako ekintu asala amagezi n'akuwugula obwongo oba n'akuteekako ekintu n'omala bubi. Kati Chameleone emmala gy'amalamu si gy'alina okumalamu. Chameleone alina okugenda ne bamusabira nnyo nnyo, ne bamuyiira amazzi, ne bamuyiira sabbuuni, ne bamunyika mu mugga Yorodani n'atukula n'addamu n'azuula emmunyenye ye. Ati nkubuulira kubanga kye saagala Chameleone amalenga ba PDD ng'amalidde mu kkomera obanga amaze kubanga Chameleone ebikolwa byakola era yakolako n'ekikolwa kyali kimutwala mu kkomera. Kati tugeza nti buli lw'obeera sita ow'amaanyi sitaani ateekawo olukwesikwesi okuleetera ebizibu. Olina endagaano z'okola. Jukira baapukamingi nga tunavaayo badde kulaga history. Baatikamingi bano babeera so desperate nga baagala okufuna erinnya. Apukamingi asobola okukola endagaano n'omusambwa. Apukamingi asobola okukola endagaano n'omuzimu. N'agamba onootuwa maama wo tugenda kuwa ettutumu. Kanya West maama we baamusaddaaka nakati alaajana. Mu bayimbi ba Uganda musome nnyo history w'abayimbi w'abazungu abe mwegomba. Kanya West omwoyo gwa maama we baagusaddaaka. Talina mirembe. Ekintu kimubanja alina erinnya alina sente. Alakeri ati yagenda nnyo mu bya sitaani alinga Lionel Richie. Waliwo abasajja abalungi. Kakati mu music abantu abakaddiye obulungi. Mu music w'abazungu Donny Williams yafa bulungi. Kenny Rogers alina empisa embi yafa bulungi tebaagenda mu Illuminati. Ompulira bulungi. Abasajja ba country music ba Alan Jackson ba George Strait ba Dolly Parton ompulira bulungi bamaze bulungi. Bano ba Jennifer Lopez abambala obubina ompulira bulungi ekugamba. Kakati ba Jennifer Lopez katwala omuwala gwenjagala bamuyita Maria Kale. Oyo bwabanga yayingira ebintu ebyo yankola bubi kubanga Jay-Z Powerful Daddy balina endagaano gye baakola sawa yonna bagenda kwabya Jay-Z. Babadde b'amaanyi nga bebaka ku bakazi be bamu basharinga Rihanna Beyonce balidde obubina bw'ababana bwayi na wano mu Uganda bangamba waliwo abavubuka abadde bagenda bagala za award sikiinaako bwino. Ampulira naye kati bw'olabanga omuntu nga wangula international award ezo ng'aziwangulira kumukuba omanya waliwo butu seero. Mbuliriza ndi kakugambe etukkiriza mu Katonda. Bano abatunzi b'obubina aba New World Order
baagala nnyo okusikiriza abaddugavu nti abaddugavu balina ebbugumu ery'obutonde mu bubina okusinga abazungu. Era tovola abayimbi ba Afrika beesibye bbiri ba Davido babana bwayi batundanga keeki eyo ky'obubina bwabwe mu bazungu. Ati ndi profesa kakati mbadde kugamba naturally abakazi abaddugavu bakabye okusinga abazungu. Abazungu katonda abawa bbugumu lya butonde. Ompulira bulungi kye kugamba. Kakati n'abazungu omuzimu guli gubambala ne gumulaga nti bana bwayi obuddugavu bwe n'engeri gy'ayimbamu n'ekiroboozi omanyi sitaani agatta obuwomi bw'eddoboozi n'abugatta n'obuwomi bw'ebbugumu kati ekyo ne kikwambala kibayita lasiti okwaka. Manyize ndi pastor okwaka okumanyi ejjakiriro noga kati bane nenkwata ku Megatron kuba guli omuzimu gukwambala ne gweta Megatron w'omuntu omubina gumufuula omukazi. Mpuliriza kye kugamba omuzimu guli ogw'ebisiyaga gukwambala gwo omuzimu gwa New World Order. Kakati gwabalaga nti wano mu Africa waliwo abayimbi abakabi babana bwayi. Era kijja kuba kya bulabe nnyo, kijja kuba kibi nnyo wano mu Uganda nga bali abaana baffe buutu. Ndi mukukinoonyerezaako, ndi mukola research nga professor, era nja kujja mbagambe opulira bulungi nti obukazi obuzungu bubeera bukyafu, omusajja obuzungu bubeera bukyafu bwekubakuba bichemicals. Kakati mwe abaddugavu temumanyi kye muyina melanin kyeki melanin, this is skin melanin yakabye okusinga abazungu kuba nesobola okugumira malaria egumira omusana. Kati abazungu baagala melanin yammwe manyize ne mu biology nali ngenda kumukola nakoma temutegye ekyagalo omaliza oli mu hotel management namaliza ndi mu hotel management asaya zanema. Kati omuzungu bwalaba omuddugavu melanin y'omuddugavu common sense y'omuddugavu ne abaddugavu katonda yabawa buli kimu temumanyi kye muyina. Muli mu kweroga muli mu ntalo kamilioni saha kifo kye mwandibadde mwegatta. Kati nsala omusango ono nga ngamba olutalo lwa kamilioni esaha telulina makulu era luveewo. Bali basigala ba Luganda saha tewaba yeetonda buli mwakola ebibye bagenderaawo onanganyo bawa bwino bagenderaawo saha ne kamilioni bakole ki ba Luganda. Dakika tekunaita yonna kusawa 5 ye Bajjo Alfonso nga bomulide tuyiseeke njagala entertainment tugimalirize ddala Bajjo njagala ojjake Tamale Junior endele fusi Tamale Junior sijja mwogera bagende wakati kireyo okwetunda bazadde ne nabo tuyina ensonga nnene kati matogere ku nsonga ennene. Junior si national issue walimba denyo ga kamilioni kyakola kituufu simanyo bali muntu mukulu siri kojja wa Junior siri muganda wa Junior siri taata we muno muyamanyi wabeerawo akole kyayagala ma Junior akola kyoyagala kubanga buli omu ku nsi ensi bwe kunyiga bwomu. Nze bwe mba nsolo njala sikubira Junior nti mpe mmere kwegamba zino ledio njagala tuzifuule ledio ezisomesa aba kati waliwo tusomeseza topic y'abantu batwala mu misiyaga bayizi bwana abantu bayizi bali mu kuyiga abantu bamanyi nnyo bali mu biina ku TikTok. So kati Junior yomba akole kyalabi tugende ku bintu ebiyamba abavubuka obutagwa mu ntata ba kamilioni zibaguddemu. Tuve ku buntuntu obuto tuve mu buntu obutufaanana ng'okunoonya amawulire omuntu ateekako data ye ku TikTok ng'ayagala kuyiga. Kale Professor mu dakiika entono nnyo nga sinagenda mu kuwummulamu njagala ompe DP block nyatugenda ku byobufuzi katini DP block erabika ng'egenda okusekendinga oba egenda okusemba Mathias Mpuga ajja kuba president by 2026. Kino kyavudde ne kakati bannayuganda mwenna bannayuganda Mathias Mpuga talina magezi gagenda kwesimbawo ndakisagala kirwako. DP block mukaaku kamba wewino mukaaku ne mabiki Museveni yakabawa sente era kati mbeera yabwe yakyuka. Kati balina okukola activities ezibalemeza mu mawulire. Gwampuliriza ku BTFM DP block is not a political party, a registered political party. Teina mandate yonna egamba mbu tusimbyewo ono. Naye bali bakikola diversionalism okwata bano abaana ba internet okumwogerako Museveni abalaba abongere sente endala. Namwe abaana b'enkyukakyuka mwe n'abangoberera muyiga okwawula ebintu eby'omugaso ku bitalina mugaso. Mpuga mwamukuba n'atuuka waali sawa zinamukyayogera ku Mpuga kubanga Mpuga amazima gali nti akomawo ku bwemupye Masaka ate Mpuga ayinza okuwangula kuba nno bwebuliddwa candidate ate nga nze budget ayagala byakulonda zitomuddaga mukumbuza bintu by'abantu basajja bagenda mu kalulu ka Museveni nkirangira ku BTFM nze omukulembeze wali Bakyagulanyi ne wendi banze ne boli bago kadima nga wesimbyewo ngonga togenda kujjako Museveni mu kalulu to bingambanga. Bannayuganda mugende mu besabuni mugende mu besende nyagana biteekayo ekyo Bajjo tongamba nga kintu kyonna kadima mu Bajjo ngera genda mu kalulu nzijjako Museveni ebyo sibiriimu kankole sente zange Bannayuganda ebirizuka birigamba Bajjo yali kwala ati mumpita mbega kati nze mbega mpuliriza mumpita mbega nze mbega siri mu kalulu ka Museveni
era siriwuliriza muntu yenna ngamba nti agenda kwesiba mu kalulu ka Museveni era siriwuliriza muntu alingamba bigambo mutugende mu kalulu tujjeko Museveni nze ndi wankyukakyuka eyaddala nzikiriza bwe nti omuntu yenna alireeta ekisinde nga kyagata bina byabufuzi byonna mawanga gonna madiini gonna kujjako Museveni nga people power we yali ndi mabegawo ne sente zikuteekamu naye omuntu yenna alingamba mutugende mu kalulu twesimbewo tuvuganye Museveni nditegeera nti obala bifo bya parliament nakufuna leader of opposition ntunulya kadima nze mbyogera bibyo sagala kulimbalimba abantu bampuliza ku radio zenna following nene omuntu yenna oba bannayuganda bonna we ndibasanga mwegasse wamu nga temukkiriza mu kalulu ka Museveni nga mugenda kumenya kibayita omanyi people power yali tutte Museveni movement eyo gimanyi Museveni nga tamanyi watandikira tamanyi ani wakugula yatya nnyo Museveni yatya nnyo people power okusinga ebibiina by'obufuzi omuntu yenna alikkiriza mu bibiina by'obufuzi omuntu yenna alikkiriza mu kalulu ka Museveni omuntu yenna alikkiriza mu parliament okugamba sikkiriza mu bibiina by'obufuzi nzikiriza mu nkyukakyuka nzikiriza mu people power yali asiri kwago nkwagala nnyo Dr. Besigye nkuwa ekitiibwa yasikuvumangako naye temunteekanga mu bintu by'ebibiina by'obufuzi Bobi Wine okimanyi oli muganda wange toogera buli lunaku tonteekanga mu bibiina byo by'obufuzi ndi fair nze ndi wantu njagala enkyukakyuka y'omuggundu enkyukakyuka etaliimu kugabana bifo mu parliament enkyukakyuka etaliimu kuvulinga bantu kadima nalokoka kadima ntunulya maaso sakwata bayibuli kati nze omulokole akolera okugenda mu ggulu nzijenfuulinga abantu mu mpaaka olungende mu parliament nkyuse embeera yammwe kakati nga n'ababaddeyo tebakyusiza mbeera y'abantu sisobola kyusa mbeera ya muntu nga ndi mu parliament yate mu mpanga akalulu nze nsobola kyusa embeera y'omuntu nga gavumenti eno si yeri mu buyinza omuntu aleta propose ekyusa gavumenti eno gwe ndigoberera era nze mu by'obululu byammwe temunteekangamu leka nsukensaba abantu tuli ku radio mpuliza abawuliza BTFM Bajjo Mukasaali Funsi nakyusiza amanya nze Mukasaali Funsi Andrew banzi kaseta Bajjo mukono okyamira ku midala gya mbizi amalalo gakulukuta n'amalalo si masimeti gakulukuta essaawa yonna temunteekanga mu kalulu kammwe mwabagala okulonda mugende mu kalulu mubuzebuze bantu bammwe mufune ebifo bya leader of opposition era enkyuka yandibadde ekyuka saagala ndyesimbawo nga Museveni si ye president nazeeyo okusoma ndifuga Uganda eno oba ndiba MP nga president Museveni si yalimu ate nze kyenjogera mpuliza kyenjogera ate nkitegeeza ninga omulalo kadi bikooti ngo birikodinge ninga omulalu naye ndijja okwesimbawo bandi kusaba ekifo kya meyo bwe nga president Museveni si yali muki kusisobola kulimbalimba abantu bano neneta bamukalu akategekeddwa president Museveni mba ngenda kamba kikatonda kadi matonolira ndi mulokole ndi mulokole nti nongamba wagira nnyo Kyagulanyi mwagala baba yagambye bino mbireta tukomyewo mukama baba yagambye nti tannakyogera nze mbiraba mawule nina Kyagulanyi akyogere saagala wayiriza Kyagulanyi saagala owayiriza Kyagulanyi ndaba mbiraba mu monitor ne wana bagenda mukalulu sijja kumwegattako ngenda kukola business zange sidda mu byabufuzi nja kujjaga kuyamba banaku kuyamba bamasiikini bensobodde tonziza mu byaki nze njagala people power movement yekomewo ne muntu ogitandalu mbozi monitor zimbiraba mu monitor sinabikakasa abafere bali munsi bonanguza goloji marokwata ku bantu wano boogere tugakumulira kikammeka nga sawa mukage ez'amalya gafa ag'ebyemisana ag'olunaku olwaleero Alfonso Mukasa Bajjo kala guno omusajja gwa siki omwe nago kyansi awo nyiri wenjeka tutambulire omusajja gwa siki omwe ndabe ku mawulire gafa aga monitor agatulaga nti Kyagulanyi Center mu Robert ajja 2026 twasooka kulaba Jeno Muhoozi ng'agamba nti kati kanyonyera ku kya Jeno Muhoozi mutabanyi w'omukulembeze w'eggwanga CDF waliwo meeting eyatuula yali ya high profile yabanene bokka nafuna omukisa ogimanyako they advised the president Museveni okomawo yesimbe 2026 nga bwa training mutabanyi we nkolagamu abakkiriza mu bintu bya president Museveni yayita Jeno Muhoozi babbala mubali bamuzimbye target yabwe yali 2026 kubanga balamu yakola kyamaanyi okulaga bannayuganda nti Jeno Muhoozi agenda kuba president era tali muntu atunze Jeno Muhoozi nga balamu nagasumba kakati Jeno Muhoozi yamaze okusaza mu PLU kati gasumba bagenda kuddawo omusajja yali omugezi gasumba musajja mugezi nesimanyi bamulese mu bbanga kubanga balamu yafuna obwa minister gasumba yafuna ki wali ine emirimu ki tali amu ebyo kwagamba
President Museveni kali nsomesanga professor namugamba soko gendo yiga amagye gendo yige kibayita public administration bafuga batya mu public service soko gendo yige nganze bwenfuga eggwanga kuba amanyi ga President Museveni tukiriziga gane gali mukobera tolerant akiriza ntojja n'omuvuma ku radio n'otambula n'okola ki n'ogenda ate mutabanyi wayina obusungu ti administration yeno inojiga nti Bajjo bwanvuma no position je kitusumbwa tebagala bagamba ku nsobi zaabwe batisa kati bobagamba ko tujja muvuma kati zenze kata tya bivuma ate mbasobola zino embomba na Uganda bulane banvuma mbasobola tukuvume ko mumvume mwe naba na Uganda mbakola ki ogire ekitwe andi kakati goli mukugira ezo ndi muvume kakati badde nkugamba lwaki njogera amazima gano ti batisa ti bono yoga bajaga bantu walya ti olimbega oli munyatu kale nze ndi munyampi nalya nakuta nesijja kuva ku mazima ndi mbega kati mbega nse njogera abampuliza ku radio kakati Museveni na President Museveni agamba mutabanyi wesoko gendo yige ki nibamukola endagano ntatanta jamuleta 231 mpuliriza bwe bemba gamba abeta bamukaluka President Museveni nibala abagamba nti 231 ajja kuba ayize embera z'abantu ba Bajjo ajja kuba ayize ba Megatron bakadima awo nga ayize nga bana basulu mutere ekintu between imyandi yukadima bana basije bene kibaita 50 ya master plan kati bajongete kuba jifood 85 ya master plan bali bagala bafuga emyaka 5 jibabala ngamuji bamala kati bayongedeko emyaka 335 bagane mutabanyi wa muhozi na yaje akikwatimu atwali mutawana kakati wengambye ati fubana Uganda bwe tutazuukuka amazima ga Katonda mu ggulu ne tuvati mu mpuga awala na Kyagulanyi timukasa kuba kadima bana basije bagatufuga emyaka 110 kadima on a serious note for them they are very organized than you kati fubate kamutesi ka diversion kingi saka milioni katubukirako bana basije bagala basobola kusanga Bajjo ne bamwambula empale n'alega semudondoli omutono semudondoli wa Bajjo n'abatwala emyaka mulamba nga bali kusemudondoli omutono Bajjo semudondoli ati nkubulira nakunama diversion kati President Museveni yamanya nti abavubuka be Uganda babukira buli kye basanze tebasobola kumanya muntu ababuzaabuza kati kadima togera no ku radio beat banabya abufuzi bo opposition bagenda okubeera active omwaka guno batandise bagenda okwefula abafa ku banaku nze nkyogera mukasa katereze n'akazinda bagenda okujja beefule nga bagenda okubagirako Museveni bagenda baga Museveni tugenda mujjako mu kalulu bananga buli muntu ayogera ati tugenda mu kalulu yabakolera Museveni bagenda kwogera bwe bati omuntu yenna bagenda kwata akazindalo kala ka video mu recording ego Megatron omuntu yenna bwavanga nagamba tugenda mu kalulu ka Museveni oyo aba akolera Museveni yamutumya jja abatamya akalulu yogera watu yogera ojja bandi mpuliza Museveni yamugambye genda obagambe tebagenda mu kalulu kati kyabuswavu nnyo kadima mpuliriza kyabuswavu nnyo mpuliriza kadima pamulwanyi kyabuswavu nnyo ate gwe okuwolereza akalulu kabeerewo nze njagala akalulu kaveewo ndi bakulaga nti baagala nnyo akalulu okusinga ne Museveni kadima ojja kumpugula sagala onsiriwalireko ompulira bulungi kyekugamba kati bo balwana nnyo akalulu kakole ki omanyi lwaki balwana kabeewo kati kankugula oba okuba ku mutwe oga nti professor kati buli awuliza ku radio yekuba omutwe bo omutwe wemuti because it's a business to them bafuna budget ya leader of opposition abaka ba parliament bafuna omusaala bafuna zi trips negwe ku kyalo n'osigala mu Katonda mugulu kadima nga tolinako na kalwaliro ka health center too kati banna Uganda ate kati nakiro kankiragule kadima guno gwe mulundi banna Uganda batagenda okwetaba mu kalulu ko banna Uganda baba wansi bali serious nga Bajjo aba wansi bo bakowe ebintu bya kalulu mpulira tokwata ku konso mpulira bulungi nkugamba kakati bunnabi afuze nabo akusinikiranga ebinyo n'akulimba limba bwa kalulu lye ssubi lya Uganda manya munyampi siza ko muyitwa munyampi siza munyampi Kyagwata kirangira mu kamwa anti amawulire amaneta jaso olugambo sobola Kyagwata navayo kwogera Kyagwata nenga bwalivayo ndi muddamu ndi mulizoninga sobola genda ku muti Kyagwata yagambye nti ajja nga just mawulire naye bwaliva naga nti nzira mu kalulu ndi muga Kyagwata genda mu kalulu ko ne Museveni bwaliva nagamba tuzizaawo people papa Bajjo muje mutwe gattako tulombe front Bajjo wendi Bajjo otakadde bulungi kintu kyokozesa kyesitegeera otakadde bulungi ebya monitor ze sibikiririzaamu so okukiriza mu people power nga bwe yali zikiriza mu people power movement mu bisinde kubanga buli lwokola nakyo nkikiririzaamu ekisinde nga si kibiina kyabifuza kirina secretary general ekisinde kyasuubye ekyaliwo President Museveni kasito ogenda mu structures eza political party abaakomaze Museveni ye father of multi party system mu Africa
is a father yajiwa security yajiwa license efuna omusala gwe katika kugambe ye kyamonyiige si cha president Museveni buli muntu yali akutte ku sente za president Museveni buli muntu gwawo omusala inside your heart nga njogera mazima eri bantu tosobola kumuvuganya sente ya mwami Museveni president Museveni yagera n'abuuka ente Sudan ayina mukwano gwe Salva Kiir yamugaba abuuka ente ofuge otidde badde nkako kakati mpuliriza kasokwata ku sente ye bwoti kadi mampuliriza kasokwata ku sente nti nkuwa omusala nti gwe mupi nti mupi wanti gwe alanise wanya nampuliriza ulya kadima Museveni yaba mukamawo magezi bana abayita abayeka tusiba kwa muyekera ngati sente za Museveni zezikubeezaawo ontegedde bulungi kakati omuntu yena najja ne message nga tekkiriza mu bina bya bufuzi nga tekisosola mawanga tekkiriza mu kulonda tesikiriza mu parliament ya Uganda oyo ndi mwegattako omanyi lwaki nga ebigambo bino kadima bana Uganda babadde food for the last 40 years oli amasuubiza Masaka mujja kumulaba oli nabagamba mwaka otegera bulungi ezo statement zezigenda zimalamu opposition ya wana amaanyi so nga opposition ekyayina ekikana opposition ekyayina okukola singa egamba nti kale tudde mu kalulu mayize bane option ndi professor opposition kale bana Uganda tuyina plan esoka ekkirize tuyina plan B ompuliza kadima egaye kale tugenze muki tugenda kufuna kusingolinga Kyagulanyi yekka ngomugenda okujjayo kapa tugenda kuwalu kwago yekka ekira tujja kuwase muju yekka ne bagabana ebifo ne baka ku kya president ngo opposition yonna ebina byonna ebyobufuzi byonna tuwadde Kyagulanyi oba president mu Uganda fenna jema DP bonna nga balina candidate ki anda kalulu ne bagamba Kampala muli ennyama Chiamani Nyanzi Lukwago mwena mubere mabega wa Lukwago omuntu omu kikola ki kitegerekeka tuganze Masaka tuwadde Bajjo at least kawo wasobola okuvawo sipaka gye baagala kubanga wachi akaunti kasobola kwenda sipaka tibuli kibina kya byafuzi kibeera busy kukuma bululu bwakyo nakolanga kifuna leader of opposition wakyo kugenda kufuna musara sipaka gye banoonya bajje bagamba abantu manyize ndi professor bagamba abantu nti fena tuli behind one candidate in each and nayo jako kati nkolaga story kadi moseke kati ate opposition ye yevuganya muli nyama Nyanzi Lukwago bedekora nabyo mulirawo muli ati puliza nkolaga obusiru bw'abasajja bana abo opposition nabo kati bagamba nti bali mu opposition bagenda kujja ko Museveni ate Museveni aleli yetuulidde kadi makiriza gana nchiddamu ku radio Museveni mugezi ate buli muntu anyoma Museveni nti si mugezi ye mulalu opposition ne Museveni omuyisaamu amaaso n'omuvumanga bw'oyagala nenga akukongola bwati waliwo baddeko n'omukazi mulaavu nagamba ki n'omutuyanirako n'ogire essaawa 2 nalowooza nti olina amaanyi ompulira nakongola ku muntu naga kino kinvaako disa jakyo kyefunugula kirina kye kisobola kati ye Museveni bwakola opposition mumuvuma kubanga password ya Uganda bana Uganda bamanyi nti bw'ovuma ennyo Museveni nti oba opposition bw'owaana nnyo Kyagulanyi password ziri mmeka kati Museveni ezo password azimanyi kyogala singa Museveni tatusibanga bonna bamuvuma ozola kyabaleka kubanga yabakongola agakola bwati bino bikadingo bino kale njagala ogenda kuzayoza kansaiza ntegedde moyo zayoza kati kamaliyo point tibana Uganda stop undermining Museveni the Museveni is a powerful candidate akusinga sente akusinga experience in politics aina amagye everything belongs to Museveni. You cannot undermine someone in resources ezo na magezi mukatonda mugulu nze nchogeranze ka ku radio muna Uganda inampulira ku radio Museveni mugezi omuntu bajanga nagamba ati Museveni tategera yabatategera ovanku muntu nagamba Muzeyi Nyerere wa Tanzania ya training Museveni yajja ku government ya Mozambique ngachali muvubuka ku myaka gya fiji tuwa emyaka gye tuogalira ku radio ye yali awamba government ya Mozambique kato muntu oyo muita musiru ovanku muntu yesiri waliza kwa amini n'obote kigeza Museveni waliwo Afrika mugezi ati mama yito opposition yajja ku radio n'avuma buvumi muche mwagala temwagala kwogera mazima muki mugezi ovanku muntu yesiri wazabanne bonna Paulo Kawanga semogere n'abefuulira ovanku muntu yawangula amama mbabazi musajja yali mugezi yali super minister namuwangula ovanku muntu yawangula Kayihura ne Kagame nga ko mutadde kati yogwe mugenda okuvuganya soko zikadima katonda buli muna Uganda ngogenda mukalulu ka Museveni manya nti Museveni govuganya muki manya gwolumba tomulumba nga Bajjo the worst mistake opposition jekola kutwala Museveni nti ategeera nga Bajjo
so singa bobo lumba omuntu ow'amaanyi nawe oteekamu amaki niyo opposition banafe amanyi balumba munafu muki kubanga bagamba olugonvu lw'olujegere kitegeeza kitya kati amaanyi ga Museveni gali mu kwefula mugonvu n'omuvuma n'otambula n'oyogera n'okola ki kumbe iri singa yalina obusungu nga mutabanyi we singa yavaako dda munaku 2 that's why mutabanyi bamugambye gojja kujja 2 bobeka singa yali munyiivu nga bw'ojja n'omuvuma n'akutta ompulira singa ng'akutta open like that singa tamalako nakumeka naye kimuyamba kyova yagambye omwana sooka oyige byenkola kati kankwegamba example manya ga abantu basomeze mu lulimi lwe bategeera bw'osanga ng'omukazi omusirise atayomba ewaka nga ne bwogende n'okomawo ssaawa 12 ez'okumakya n'akuggulira n'akunaaza n'akuwa emmere y'omutyanga naye bw'osanga omukazi nakapacya wewe genda demba malayabo otegeera kyazzaako kati mava ku simu naawe ompulira bulungi otegeera kyakola ki naye omukazi omusirisa asobola okukola ekintu n'akuwa omutwe nga tutegedde nti abakoze eki kati ye President Museveni kakati opposition ye Uganda egenda mu kaseera akaziba ddala kino kankirangirire opposition bw'eteefuna results kujjako government ompulira abantu bagenda Museveni agenda kweyongera obuwagizi nkidamu kino ati kuzibu okankana professor nina message yenfunye wano ekutiisa bakutiisa bagaye professor onagamba nti Bajjo kasita agambye nti Museveni mugezi nsaba mbagaliza omwaka omujjo ogw'emirembe kati byenjogera ati mpulisa kyenkugamba kansala sala kati bo baagala bye bya kisiru tebagala mazima kati goli mu mawumba tutu banno kati badde nkugamba kuruse butompiza mugga mawumba tutu badde nkugamba never undermine Museveni kakati njagala opposition erumbe ngemanye rumba omusajja omuke omugezi omusajja yayise mu bato ki nyingi tebamulumba nga abalumba Bajjo era opposition wegenda okuluzingira Museveni addemu afune momentum kyovanze emitwe nabivuddemu ebyakalulu ekigeze opposition babivuddemu asiri ndi wankyukakyuka nesigenda kunonyeza muntu ate kakati ndako ate bannayuganda bannayuganda bakikola nga mbegattako mpulisa kye mbadde nkugamba nze njagala muntu agenda kukomyawo people power teri kalulu teri kulonda bannayuganda twegatte tubogole tulumbe tulume enkola yenkyamu enfu yentuufu ate kakati ate yentuufu olina okubogola n'olumba n'oluma tamanyi olinga era obeera mutuufu nnyo ffenna tuli mabegawo tulina okuteekako ekibiina kyaffe kya people power movement people power ekomewo kulabika nti tuwangangula abasajja bano mu nsi yaffe kale sebo bale kukuba kuteesa kale tuyanziza sebo saba ddako teesa alo Bajjo ani sebo ole bulungi blo yandi sebo jaye kubanga no mubajje oba yakaluke kayina okujjako Museveni ajja kuvaako mu mbeera yonna kamuleme kumujjako emyaka 4 kana mujjako muguno omwaka wamuko wamwogera bogezi Museveni akalu kagenda kumujjako nga emyaka 4 abafugidde kalu akabbanga bw'ayagala yeerayizanga bw'ayagala akujjamu ate bantu ndowooza yakugamba nti tuve ku byokulonda tumulekera afune byagundi nga abeere nti kakati bwe mugenda mukulonda kankubuze mubajje kulembeze bufuke bwa sikirano bwa Buganda akabaka mubajja buzi kuvuganyako Museveni kumulaga nti ayina bavuganya nabo bamajja kujjako Museveni omusajja otwamuko mpuliriza ava mukogera nti wamukowa mpuliriza bulungi anti omuntu yajja okujjako Museveni ozaawo people power notogera mu nkola ye Museveni wera yagala okujjako obote tiyegatta mu bintu bye bwe muteegatte ava mu ebyo kati Egypt Sudan bali basirikale toyogera nga nonsense oyo mubajje abantu abaakowa Museveni bakozesa bikolwa si bigambo nga bwategeka akalulu n'alonda byabakama aganya okola electoral reforms alero ogende mu kalulu ako muli bayaaye mubere mu kalulu kammwe bw'alivaako lijja n'enkuwa enkoko mu kalulu nze enkoko njiyina yokkuwa nga avuddeko mu kalulu ommanji enkoko mubajje tuteesezza ti mugala kujjako Museveni mu kalulu mujja ojja kunona enkoko kankwate ku balala sebaddako yangu atuddeyo ku leediyo alo kale sebo oyo ali kubaako
kali nze ndi mu kibuga Liverpool naye mbali nakinyagala okwogerako abantu bano abasajja ba opposition balina engeri batulowozesa nti nno balina ne programu zaabwe kubanga system yemu ne babakuba ttiya gaasi ne babakola biki tebalina kipya kye baleeta myaka ku myaka kuba ttiya gaasi waba ebyokugamba nti ebyobulimi biba biganye bayite mukozesa plan B pozi nekyala mukulu Bajjo mbadde nsaba bambi oba ofune okuzi programu otubuulirireko otera okubeera ne programu naye okuba teziri plan bulungi ez'okuba nti nno otubuulirako ebya bizinensi bityo mbadde nsaba bambi oba ofunye ne ku budde otugambeko nti tugenda kwogera ku kino tugenda kikola ku Lwokusatu ku Baba TV kwetuli ne ku live kale sebaddako tesa tuddeyo ku radio ogamba otya bwana Bajjo gendi sebo gyebali ono ntusekise okuva mu Sekyom Properties Nagalama kituufu wase na kifulu figa oba nedda nyoko yankwatirako okugulu alo ndi serious kubanga Museveni abifuga walya ne walya lero kibuuze nnyoko kale ekisajja ekikulu mu Sekyom Properties nizo nabifere mu bitunda mu Sekyom Properties Nagalama kati esobola kuba property eyo nga si bifere bibba mu poloti byabwa abantu kati ekyo kibbe kuba Sekyom ogisuula bano ogisuula ntasuula Sekyom mu Sekyom Properties ekisajja ekikulu ekikugamba nti mu Sekyom Properties wane Nagalama mu Sekyom Properties byebiki naye omuntu wabuuza era omwana kakati muddamu kati gwe munziriremu olimanye kati mayinza okwazanya programu gye tukoze alo tuddayo ku radio ayogera yangu wako Megatron abaana bali bona kale so bali kubeerako noli mu biwoggana so big size ndi wano Masaka wano we bali kusomesa gwanga mukulu Bajjo kale so bali kubaako ndako so tuogere mu order big size kamala okugana nayo nebiwoggana waliwo alina echo sabo obadde ogamba ti big size ayogedde ensonga egamba nti omuntu awangula Museveni ng'ayise mu kalulu aba ali ku bibye ndi mabega okweyo ensonga nze ne bwe naasigala omu sidda mu kalulu ka Museveni mwe mwegende mu kalulu mwena mulina eddembe ogenda okukola bye mwagala nze sibagaana oli mutuufu nze nakoowa Katemba Bajjo we bali kuzibula bantu nze nakoowa Katemba w'obululu bwa Museveni ne bwe naasigala omu nze siri mu kalulu ka Museveni asiri yeesimbawo mu gavumenti ya Museveni